Nakulira oluvuganya gavumenti mu Parliament y'eggwanga Yoweri Ssennyonyi kw'ossa Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Lubongoya bakedde luzira. Bakedde kugenda kulaba ku mulwadde omusibe. Omulwadde omusibe Dr. Kizza Besigye twandigambye nti bagenze kulaba ku musibe naye ekyokuba nti mulwadde kikola nnyo amawulire ennaku zino okusinga ekyobusibe. Okitegeera. Era bagenda okulambula kakati luzira bagenda kulambula mulwadde omulwadde omusibe Dr. Kizza Besigye. Kale natuliza mulege tugenda maaso n'okantu tulengera obumu ku butambi bwe tugenze maaso n'okulabika tulengedde ku n'ebifaananyi omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu wuno ng'atuuka ku komera eruzira awali omulwadde omusibe Dr. Kizza Besigye akifeefe amakya gonna ku olwaleero. Tetunnaba kumanya bingi ebigenze maaso n'okulabika nti bivuddeyo obanga basobodde okulaba ku mulwadde omusibe Dr. Kizza Besigye naye nga tugenda maaso n'okuleka nti twetegereza tulabe ekigenda maaso n'okuleka nti kivaayo naye nga enkoko bazikutte mumwa. Prince Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze alabe ku veteran opposition leader Dr. Kizza Besigye kifeefe ge mawulire ge tulina amakya gonna ku lwaleero. Agenze ne basajja be babiri mukono gwa ddyo Yoweri Ssennyonyi kossa David Lewis Lubongoya n'abalala betugenze maaso n'okuleka nti tulengeddeko makya ga lunaku lwaleero mbategeezezza. Mbategeeza ne magamba nti ensonga za Dr. Kizza Besigye zirabika nga zikutte wansi ne waggulu. Ne munda mu ggwanga era Kenya atuwuliriza kitokotera ku Twitter lwa nsonga za Dr. Kizza Besigye.